Kadama TV, Kadama yagenda e Dubai n'abeera ng'agenda ku visit visa. Bwe yatuuka eyo n'ayagala okubeera ng'akola. Naye ali mu buzibu bw'amabanja okubeera nga bwe yatuusibwa buli gye yali akola baali tebamusiima. Waliwo abantu abalina passport ye beetaaga $3 n'ezigwamu. Waliwo abaamuwola nabo beetaaga ssente, so yeetaaga ku magezi. So sazze wano kugamba nti nasaba ssente nti mumusondere ssente, naye atunyumiza ku mboozi okugamba nti nno ebintu bimusobedde. Oyinza okwesanga ng'era waliyo bakadaama abalala abagenze ddala e Dubai. Abantu bajja nnyo wano ne bagamba jangu ku visit visa, n'akugamba bw'otuuka ogenda kubeera ng'okola, naye n'otuuka n'otafuna mulimu. Ate okufuna omulimu n'abeera nga bakusaba ssente okkunyiga owantu ng'ate olina okubeera ng'owaayo ssente. Era abantu abasinga kye bakola, ate akuba Uganda ne bamusukumira ssente n'abeera nga asasula. So story ya Kadaama ono ekwataganira ddala n'embeera emu bakadaama oba abawala abagenda ku visit visa gye bayitamu. Nti ava e Uganda ng'ali ku visit visa n'agenda e Dubai n'atuuka akasenge mwennyini mw'alina okusula accommodation nga nako keetaaga ssente nga talinaawo ssente. So bw'obeera tolina muntu akukwatiddeko Uganda, ebintu biyinza okubeera nga bikutabukako nga bwe bitabuse ku Kadaama ono. Sibyotyano ssebo bannaye bampeereza ku nnamba y'eno nga nsaba ku buyambi bwo, ne baŋŋamba nkunnyonnyole buli kimu nga bwe kiri bannaye. Nze nina emyaka 2 najja Dubai guno omwaka. Banzigye Uganda nga baŋŋambye nzigye omulimu weegulye e Dubai. Wiiki emu ngenda kuba ntandise okukola. Agenti ne muwa ssente kakadde kamu kitundu okuva e Uganda. Bankolera buli kimu ne nzija. Passport ready nali nkikoze. Kubanga banteekanga ku pressure gikole ku express wiki ne nkola passport express ne nzija. Kubanga omulimu ngenda gufuna mu wiiki emu. Nentuula okumala weeks 3 nga sikola nga ndi Dubai. Bwe baamala ne banfunira ekiyumba ew'okukola Abu Dhabi, ne bantwala Abu Dhabi. Bwe nakola wiiki emu boosi n'aŋŋaana n'agamba tansiimye. Kati mu kuvaayo ne bantwala Alain ne bantunda ku woofiisi eri awo yaba Egypt bwe batyo. Ne bantunda n'embeera weeks 3 neera omulimu nga gubuze nga sikola. Bwe navaayo ne banziza ate Dubai. Nembeerawo kwoyo agenti yandeeta ye kennyini naye yantunda ew'omulala, oyo omulala nga yantambuza. Kati bwe yantuusa nentuuka nga mulimu sifuna. Netandika obuulirizanga ku bantu, nkoze ntya, nfunye ntya omulimu. Already passport bagirina. Nenyingira overstay nga ndi muneeno. Visa yange gye nagyeko nagira ku visit visa neggwaako. Neewula ssente Uganda. Nenkola visa endala. Nensasula ne overstay byonna nga neewoza ssente Uganda. Naye waliwo omuntu n'aŋŋamba noonya $70 bakufunira omulimu. Neewula ssente kubanga nali njagala kukola nsasule neera amabanja. Nenfuna $70 nenzirawa ne banfunira wano ekiyumba wendi. Naye nga wano wendi ndi mu za apartment wano e Dubai. Naye nga sirina passport ate ne visa gye nnina erimu kuggwaako. Passport yange oli agenti baagisigaza ne baŋŋamba baagala obukadde 3.5 ne kattibwa mmanja. Aŋŋamba yangu obuleete kwe passport yo. Kubanga ono omukazi yabadde gwe nkolera kati aŋŋambye asobola okunkolera visa nenkola. Kubanga tebabadde wabi naye sirina passport. Kati olwo nange nga ŋŋamba nkoze ntya. Ne Uganda bankubira baŋŋamba omwezi guweddeko babanja ssente gye baazijja.